blockade bwesityo nti wabeerawo abazitesting okulaba obumalirivu bwe yataddewo blockade. Yes, naye USA kye yakoze kyongera ekitiibwa mu blockade yaayo. Naye obuzibu tino kisobola okwongera hostility. Ne tulaba olutalo olugenda okuva nevowo ku mazzi awo. Ku luno nga tebagenda naye ku mazzi muka Omumerika tasaaga. Ya ku mazzi muka naye kisinziira ku strategy ki. Okay, lutalo kirubadde ogamba olugenda okuvaawo. Era lwe olw'oku mazzi. Amerika okuviira ddala mwetaana abadde mulungi ku mazzi. Ng'era awo wa projectingira power. Era Amerika ebadde ne Navy etwalibwa nga Blue Water Navy. Blue Water Navy erimu amawanga matono nnyo agali mu Blue Water Navy agalina Navy y'ekika ekyo. Amerika, China, Russia, Bungereza, Bufalansa be bali awo nti Blue Water Navy oba osobola okukola ekintu kyonna ku mazzi mu kitundu ky'ensi yonna. Blue Water Navy era eggwanga erisobola okukola ekyo ge gali mu kilasi eya Navy. Nti America erina aircraft carriers ez'enjawulo. China erina Liaoning, erina Fujian, erina aircraft carriers, erina destroyers, erina frigate, corvettes n'ebirala. Era China yesinga Navy esinga obunene mu nsi. Tuba tubala namba mu bantu. No, nga tubala namba ya vessels. Bali mayina bwezi basirikale be bangi. Ate n'abangi era China erina. Kuba Navy ya China gye bayita Plan, People's Liberation Army Navy, eyina emitwalo 39. Uganda etuweza na mitwalo kumpi 2 egy'amagye. Eyo Navy yokka ekola ku mazzi. Y'amazzi gokka. Y'amazzi gokka. Bebe empingu. Coast Guard eyina abasukka kumpi mitwalo 6 n'ennyonyi nga 200. Ngabo be bakuuma coast ya China. Gundi atulumba. Bayina atirale, bayina ennyonyi, bayina buli. China yesinga. Esinga America. Lwakuba America kyegisinza aircraft carriers. Naye ng'ate ne China kaakati wogenda n'olaba gye bayita type 4 gye bagenda okukola ate emenyawo eza America zonna gye bakola kati. Kuba displacement tani eri mu mitwalo 12. Gerald Ford eri mu mitwalo 11. So kaakati awo bonna beefuganya naye America esingako. Then n'okubeera tested ku ddwaniro America ebaddeko mu malwaniro ag'enjawulo. China ebaddeko yo wano ku Gulf of Eden kulwanyisa ba pirates n'ewalala. Naye nga China eriawo esembera weri. Yes. Submarine America egisingako nga 2. China erina nga 6 America. So bavuganya. Kaakati kwoleeta ne Russia nabo bayina basobola okusindika submarine ne basindika amaato wa kwogata ne Bufalansa balina Charles de Gaulle aircraft carrier basobola ogisindika wonna we baagadde. Kati eggwanga eribeera ku level eyo libadde ne tosobola kuligeragana na Iran. Iran Navy yaayo egwa mu kye bayita White Water Navy. Yeriwa. White Water Navy ye kirasi eddako. Okay, okunyonya obulungi abantu baffe okutegeera baba mu magye nga bakilasifyinga Navy. Nga bwe tunaagamba nti waliwo ttiimu ezisambira mu Premier mu ugondi eno mu Coca-Cola. Nabeera n'ezisambira mu Premier. Nabeera ate n'ezigenda mu Champions League ezisusse. Kaakati ne Navy bajja bagikilasifyinga. Nti zino za Arsenal, Madrid, Bayern. Abo be bali ku Champions League. Nti Man U biki Premier League. Nebeera ate abali eno bali Liverpool nti muli mu ki Coca-Cola. Nebeera abali eri. So kaakati ne Navy. Navy esooka okuba nnamba lukyeka. Bagiyita Brown Water Navy. Eno Brown Water Navy b'operatingira mu inland waters oba riverine waters. B'operatingira ku Buleke Kyoga. Kati amagye bangamba Buganda yalina abasirikale b'okumpingu. Inland abo ba inland. Katubalina wano bakumpingu babi nnyo. Babonga eryato bati. Buganda baali babi ku Bunyolo n'abalala naye nga tebalina kategori yonna gye baalimu. Abo balimu Brown water b'operatingira mu mazzi ganaga amafuufufu aga brown. Agakyoga agalimu ebitaka b'operatingira ku Wamala b'operatingira ku Migga Sseziwa nawe. So kaakati eri amawanga agalina Navy y'ekika ekyo ne Uganda mwe tuli. Toperatingira ku Victoria wo mu Kyoga. Tetukwatwako naawo tulina balubbira.
Yes, anyway tulina sijja kumala mu Uganda ku level yaffe tulina. Ku level yaffe wano. Kuba n'obumyu wabeerayo akasinga ku bunne bwako omusaayi nti aye kano kalina mungi we twakasaze kati tusingaka. So kakati eyo ye level yaki Navy kirase esembayo. Kirase ey'okubiri ye White Water Navy. Bano operatinga ku ocean naye tebasukka nautical miles 270 oba kilometers. Nautical miles basibaira ku mazzi naye mu kilometers ziringa 360. Ngaawo amaato gabwe gasobola okuoperatingira kati Iran yagwamu eyo kategole White Water Navy. Iran teyina maato gosobola gamba nti wavudde Iran ne balisindika paka Japan Okinawa tibasindisa amaato 6. Kuba we tupimira Navy tutunuulira amaanyi gaayo. Bw'obanga odeployinze Navy osobola okubaweereza reinforcement oyina amaato amalala aganaaweereza bali. Then musobola okusharinga resources mulina nga muli ku mazzi tikatugeze osimbudde amaato 6. Ojja kusanga kuliko eryato eddene aircraft carrier, kuliko destroyer, kuliko n'obulala obutono. Akatono we kaggwamu amafuta musobola okujja ku ddene ne muwa akatono amafuta. Eyo mulina okubanga mulina obusobozi omujja kukozesa mukozesa pipes muwe kali amafuta. Abo Iran tebyabyetaaga. Tebisobola tennaba kubisobola. Tennabyetaaga. Tennaba kubisobola. Tennaduka kulwana ntalo za nsi za continental wars. Okusobola awo oyina okubeera ne Navy ne frigates obeere n'agalala agasobola okusupplyinga amafuta. Nti we munaava wano ne mugenda paka mu Argentina kilomita 360 temwetaaga kudda. Waliwo ery'amafuta erinasobola okuwa. So kakati amawanga matono agasobola ekyo. Kakati Iran n'abanga Navy ye tosobola competinga nachi na ya America. America it's a blue water navy. Namba emu. Esobola sindika amaato gaayo ne baga nti no gavuddwa no gagenze Venezuela. Gade gatuuke Venezuela ne bagagamba mugende South Africa. Tebetaaga kusiba. Kati ago galwanira ku mazzi ku mazzi era balina obusobozi nti tulwana tusindika amalaga bawe ebyokulwanyisa tusindika agabawa amafuta tusindika agabawa emmere tusindike biki nga balina kati China, Russia, America, Bufalansa, Bungereza be basobola ekyo. Lwakuba nkudiverting. Naye mu bino bye tunyuma super power ne spiritual ku nsi endala. Bungereza ngeri yakweberamu. Bangisubira mu kyakubiri. Bungereza tekyasobola kuvuganya oba super power. Mbamanyi bova ku America Bungereza ebeera ko mu kyakubiri. No, Bungereza yabeera we yabeerera ey'amaanyi. Naye ne bagichallenging ne bagitemako emikono egyali gigifuula super power. Ani agitema? Anti Second World War waggwa. 1941 basayininga Atlantic Charter. Franklin Delano Roosevelt ne Winston Churchill ku Newfoundland Canada bali ku lyato ddwanyi ne basayininga nti America ngenda yamba Bungereza mu lutalo. Naye we tuva mu lutalo buli gwanga erina colonies olina okuzita. Kuba zijja kuvaako ate olutalo olulala. Churchill naga no kyapulayinga ku Germany. Roosevelt namugamba naawe. N'asayininga. Era we wava okufuna independence. Atlantic Charter yatuyamba. Kaakati colonies za supportinganga nnyo obwa superpower bwa Bungereza. Bungereza mu Ssematalo asooka yafuna million 2 ez'amagye okuva India. Bw'omanyi million 2 gwe nga ziri ku ddwaniro. Nobayiwa wano erubaga gw'omanyi we wapa mawenkana ki million 2. Anti mulaba ebiswa n'ebiswa. So tozanyisa million 2. India se yayiwa ku ddwaniro. Wano First World War, Battle of Rufiji. Ne Battle of Ugundi bakiyitaani Kaviondo ku Victoria. Bungereza amaato gaayo gaaliyo wano ne babeera n'abalwanyi abalwanyisa Germany okugigoba wano. Balinga emitwalo 39 mulimu abaddugavu. Ffe tutaddeyo amagye. Kati Bungereza ekintu kya ensi okufuna obwetwaze. Kyekagisuula. Yes. Kozi yali yafuga almost nga yenna. Nga buli wamojja kusindika kyovola aba 7 bagenda ne balwanira Bungereza abafa e Uganda. Abafa buli wamu Bama neweereza, India neweereza, buli wamu nga kwe muweereza n'emmere supportinga war effort. Yali tesaaga. Muweereza ne raw materials abasajja balwaniranga wano mu South America. Balinga bakubangayo n'amaato agavaayo mu birombe bya bauxite bye bakozanga okukola solid gondi propellants obuganga. Nga n'ebirombe balina okusima ne baweereza e Bungereza mukolera mufuzi wammwe America. Amaato ne basima amaato ne gatikka baje bakole bombu. Kakati colonies ewaggulu olina ziwa ssente.
lwaki teyawambakawo ku busobo muliraanye n'abutwala nga tebukyali kolo ne Bungereza ate yali akisobola yaliwambya ni Germany Bufaransa koza alina wano ku side eno alinayo Bufaransa be bamuliraanidde waawo wosala wano waliyo eno waliyo zigundi Norway yegirinaanidde eri eno side Greenland tolina kyojja kubakolako nnyo waliwo ba Denmark abo yali abawamba yali tasobola ngambedde mu 1800 olubiyita byangu olosabo baali sibalwanyi mu 1800 olosabo baali sibalwanyi yali asobola okubafuula nti ffenna tuli nseemu yali tasobola colonizing aba Europe kuba baali bamaanyi we baatuula bonna ku ttebe Berlin anti nga kadebyo byajja luvannyuma yakibala bubi alabika yali teyalowoozaako nti ensi ziri etongola none Bungereza si yali ow'amaanyi nnyo okutankuula entalo baalwananga entalo 30 years wo balwana ne Bufalansa gwogaye nti nojja kumala gakeera nkya gwojja obagambe nti obafutiza nagamba wanga gaali gerwanako so baakolako ekisoboka ne bamaliza nga balina kudda ku kolo kati kolonize zaafuulanga Bungereza eby'amaanyi bwe zaakutukako amaanyi gayo lwaki Bungereza ggwanga ttono square kilometers emitwalo nga 24 twenkana kumpi ne Uganda etusingako katono eggwanga ettono terina advantage nnyo kubeera super power oyogera UK gyenyogerako United bakiyita luli kyali United Kingdom of Great Britain and Ireland kakati kiri Northern Ireland United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland egatta England Wales Scotland ne Ireland Northern Ireland yeyo Bungereza negattako ne gundi kyogamba neze ensi oyogera zonna Uganda zonna bw'ozigata Scotland oza nnene nnyo Wales oza nnene nnyo Northern Ireland oza nnene nnyo butonotono bulinga bubugabuga si bubuga bw'olaba Kampala wa nga olaba nti Buganda n'ogattako Busoga n'ogattako obutyo butonotono so kakati kwe bagattirako n'obuzingazinga bugwanse iso of man abo bonna ne bujja bukola Bungereza si ntono tosobola kuvuganya mawanga nga ga China agalina square kilometers miliyoni 9 oli mitwalo 24 omanyi mineral ze bafunawo wokka omanyi okulima kwe balima bajja kusupply kati Bungereza we yafutiriza China yali era yali asinzira ku colonies yes nti India Bungereza yali bateekawo ba viceroy abafuga India nga tebagambikako obuyinza bwe balina waliyo baali bamuyita jenani eyasiba omuti ne kakati ogukyasinza okusibayasalirwa omuti yanywa n'atamiira n'alaba omuti mugulinza omulumba n'alagira ne baguteeka ku njegere paka ne kakati baalinanga obuyinza nge India bwe basalawo ngeno bwe basalawo mujja kulima pamba lwampaka mujja kulima emmwanyi ne batuzimbira gundi East African Railway negenda paka wa Kirembe kopa bamusima batwala waabwe bo be bakola colonies ezabafuula nga ab'amaanyi kati we bazijjaawo nga minerals olina kugenda ku international market ozigule tosobola vuganya kyekyasuula Bungereza baŋŋaana okwavuwalamu yayavuwalamuko yayavuwala so kaakati tugenda okumaliza nga teyinza kuvuganya nnyo ennene kyovala nti oba superpower kaakati era bujja kwetolera ku America China Russia Brazil ajja kujjaawo gye bujja Saudi Arabia ajja kujja India ajja kujja abo abanene bweba Pakistan naye munenemu Pakistan munene naye si nnyo India munene munene so kaakati ne Navy kyekyafekitinga amawanga so kaakati Iran nga tuzze mazima wekibeera ku bya blockade tesobola kublockadinga US ye okublockadinga okwayo nti Strait of Hormuz ka distance ka kilometers mmeka 24 ako tukasibye ku side ya Oman katutekeyo sea mines oba water mines then ne wafu tugenda okugula wokka ku side yayi awe yo blockade bagisobola mufaafagana nayo bafaafagana kuba wali tse choke point kantu katono nnyo okulwanira ewatono si kyangu kiringa wonoddira kapa esobola okulwanira mu bucket nezirwaniramu naye ate enjovu teyinza so kakati Iran esobola olwanirawo n'obwato bwayo obutono obwo America kyetosobola ne batyawo naye America esobola giteekako blockade ebbali wabula Iran kikyesobola strategy yayo esobola ondaze nti Iran teyinaawo kantu anti naye strategy zaawukana goloza ebirwana byonna birina kubanga bitakula
teriyo ndige kutomera n'ogweri njiraba. Yes, so strategy zaawukana mu ntalo gwe tunuulira weewali obunafu bwo ofuna advantage. Ovola asaanizwa akugamba mu the art of war akugamba nti nno w'obanga olaba oli mutono ng'omulabe waakusinga togenda naye ku front dda kugolira warfare ataka retreat omukoye. Yes, bw'olaba ng'akulumbye avudde wuwe kati wano Iran wegenda okukubisisa America. W'olaba ng'akulumbye avudde distance mu mateeka g'entalo gonna ne Sanizu wano yatomera mukko yali tannamanya realities mu bitaano BC ng'agamba woba ogenda okulumba omuntu genda ofidinge ku resources z'oyo gw'olumbye emmere mulye yiye amazzi ennyumba musule muzise so bagenda ng'okulumba nga tebajja na bya kwetikka nnyo jangu ofidinge ku resources z'oli ne bakyusa ne baleetanga amawanga ne galeetanga Scotch ash policy. Russia yakikola ennyo ku Napoleon Bonaparte. Napoleon yalumba mu kye bayita Moscow campaign yalumba Russia n'amagye emitwalo 83. Russia n'emanya tesobola Napoleon. Russia nene kye baakolanga nga baga nti yes Napoleon ali Khartoum abantu abali eruweero nga musenguka mweyongera Lirongwe Malawi olw'obunene bwa Russia. Napoleon yajja atambula n'embalaasi ze n'ebiki ne gaatiralege amanya ajja kujja feedinge ku mmere y'e Russia n'ebirala baaleka batemye buli kimu. Bateeka obutwa mu mazzi ennyumba ne bazisuula mu bulwe ne munaasula. Napoleon atuuka nga bo kye balinda kiki Abarussia balinda General November. Gwe oba olowooza nti strategy zokka zabyakulwanyisa ekyawanguzanga Russia okusinga General November yeriwa nti Russia mu November winter akwata akyasinza obubi atagambika nga ne ocean Arctic Ocean tosobola kuyisaako lyato nga lwolaba olusozi ng'era amaato agayitaku kati agali modern balina kuyisaako bi ice break ekyato kijja nga kyokya obutomera tekijja kiba kyokya ne kisaanuusa ice buli we kiyita ice n'asaanuuka amaato gammwe ne gayitawo. So kaakati bo baakimanya bwatu bwakwatira ddala mama bagiyita November ki General November nga bo bagamba buli oli watulumba mumutambuze nga November watuuka winter emukoleko. Napoleon November yatuuka ng'atambudde kilometers nga2,205 okuyingira mu Moscow nga talwanyeeko n'abasajja ba Russia beeyongerayo bweyongeza. November olwatuuka ne bamanya nti kaakati ekikaliro kyabwe time yeeno awo okusula obutiti bakankana supply okutuuka eri okufuna obuyami Russia n'eryoka etandika okubalumba. Napoleon teyadda yadde n'emitwalo 2 egy'amagye baafa. Napoleon bamunyiga batyo Moscow campaign Napoleon teyadda yamuviirako downfall teyadda. So Russia era bwe bakikola ne kuhitira kuhitira ate kyasukka nti Russia yali nnene jjukira Biden yali Soviet Union nga yatwaliramu ebitundu ebyo Belarus Ukraine ng'ezo zonna ziri oblasts eza Soviet Union oba provinces. Baali bateeka factory ez'amaanyi mu Ukraine awo ezikola tanka. Hitler olwatandika nti agenda kulumba Russia abasajja baasengula kankugeze nga factory ki wano gye tulina ya steel and tube nti eyinamu aguma agakola emisumaali agakola emitayiva roofing sayo byonna baasengula roofing si yonna buli factory ezaali mu Ukraine ne Belarus baazisengula ne bazoolekeza munda mu Russia nga wano ne Lusaka Zambia nga bamanyi Hitler wazikwatako ajja zikozesa ku byokulwanyisa. Baasengula buli kimu ente ne bazisengula buli kimu kyonna ne baleka ensinga nkalu. Hitler ajja ne Panzia tanka ze yatambulanga nazo ziri nnyo ensozi zikola buli kimu muliwa ziri zaalinga tezigambika. Hitler yali wantiisa kiroto kya ntiisa yalinanga kye bayitanga gundi lufuti waffe kigambo kya Lujama kitegeeza Air Force. Germany rufuti waffe yali etiibwa. So kati nga ne batambula November neetuuka Hitler ne balyoka batandikako. So kaakati strategy
Kakati Iran kyenkulaze nti Sanizu teyakimanya nti n'abantu bajja kutuuka nga woonogamba nti bwe genda n'amagye go feeding ku resources za ggwanga bayinza zikulemesa ekyo Sanizu naye yatomeramu awo so kakati amawanga Museveni yakikozesa eruweero ate emmere yalina bakugaba bbanga mmere z'abantu yo mmere bagibba bakozesa ebyennyini tebaga ntwazze n'eyaffe anti bano bo yali sivowo olutalo lwa munda naye wali mudduka occupational forces babalumbye gwe n'olagira mwenna musenguke tugende naye wano kyali tekisoboka baali munda so kaakati Iran ye strategy yokka gyesobola okwerwanako ku America otya blockade mugigumire mukoya America we basomberanga resources kibabeerera expensive then ekirala ekyo ekibanga kiganyi kuba namwe kibanyigamu ekya blockade singa bafuna chance ne lubalukawo awo Iran wesobola okwetasisa ku blockade ya America nti Iran balina missile esobola okuba buli lyato eriryawo kuba tukirabyeko nti Gerald Ford Abraham Lincoln erina destroyer nnya ezigyetoolodde naye erina Aegis defense system destroyers erina defense system missiles za Iran zibadde ziyita ku defense system eza destroyer ne zigenda zituuka ne ku aircraft carrier waliwo yaŋŋamba nti Nuruddin totegeera nti lwaki omusajja balimba Iran America ne Israel bajjako defense system kwoleka nsi balaga nti Iran ya bulabe eri ensi ensonga lwaki tugirumba kale kamuddemu nti mukyala wa Nuruddin yeewaayo eri omuyaga amuleepinge okulaga ensi nti abayaga ba bulabe osobola okikola njaga kubuuza nga tuze mu kale nti engabi yeewaddeyo eri engo eraga ensi nti engo ya bulabe naturally wali asobola okukola ekyo olibo yaŋŋamba naŋŋaana kaakati weyalaze nti ensi ya bulabe ensi neekolawo ki nti erage nti no Israeli nnungi okwerwanako gwe osazewo nti kandage nti abayaga babi kanneeteekewo n'ofuna olubuto n'ofuna siriimu ani abasiko walinze omuyaga ye yaniiginya agenze yakufunyisizza olubuto ng'ofunye siriimu ani abasiko walinze ono akubye emmeeri ze zibadde tezikubikako ani abeera siko walinga bamulimbye America etegeeranga yo omanyi sente ze baateeka mu maato ago nogalipeyalinga omanyi gundi Gerald Ford emyaka gyegenda otwala ogiripeyalinga myaka 2 omanyi sente zegenda okwonoona okugiripeyalinga kati naye baba kale tebagikwa naye damage zeyafuna so kaakati defense system ezo Iran yabalaga nti esobola zikuba n'amaato ne mugajjawo kati singa luddamu ne lubaluka ekyayina mize esobola okubala ekitegeeza America bajja kumalisa bajjewo blockade singa olutalo olugeza ne luddamu ne lubaluka waba alina misairo zaabwe ezikyaliwo ezaddusa amaanyi oba n'America yali ebayinga time okubaako byetuusa bye yali teyinaawo biki byetuusa negamba kamubawe ka ceasefire kano anti kati ngenda okujja nga nkoze reinforcement eri clear kyolina okumanya nti no si gwe wekka eyeetaaga time ne Iran yeetaaga time gwe okukola reinforcement oleeta amaato awo weetaaga time ne Iran yeetaaga time okuddamu okuzibukula missile city zaye zaali zazibanga America ekubye emiryango bazibukudde Tbilisi bridge ebadde connecting okudda eno ku Caspian Sea newalala America bagikuba bagizimbye so nga luli baali tebagizimbye America yali sengeyerwa kubongerezaako yali badde balemesa okutambuza Trump yakizeemu tagenda kuleka kkubo likola mu Iran kebageza ne baddamu ne beepampalika wakiwulidde eyebeera strategy agenda kukuba abawadde akadde kakaseko kamala anti kakati Trump agenda kukuba Iran kyayina okumanya eke mu ttaka basimeyo nsime Iran yakusima mu ttaka olaba ne Japan gye bakuba atomic bomb teyakka ku ttaka gye bakuba atomic bomb agenda kugikuba abantu basafayivinga era ne basurvive aba atomic bomb gye bali era Japan yali ekyasobola okulwana wabula Emperor Hirohito yaba advising nti no
tukireke ekyokulwanyisa kitususseko naye nga nayo tebagisimayo busimi so unless nga ajja kujjako atomic bomb akube ku Iran Iran entalo za kakati buli ggwanga libeerako ba ally entalo ze bazze balwana buli ntalo America gyebadde supportinga Israeli Soviet Union ebadde supportinga be balwana nabo nga Israeli wegamba ngenda kukozesa atomic bomb Soviet Union egamba naffe tujja kubawa atomic bomb era mu y'omukipo oweeya 73 Golda Meir prime minister eyaliko Nixon yagaana omuwa ebyokulwanyisa mu budde ne beegayira Nixon tuwe ebyokulwanyisa abawalabu batuli bubi n'agamba kaakati we are going to activate project Samson ye project ya Israeli ya atomic bomb Leonardo Brezhnev eyali afuga Soviet Union n'agamba we mugezi okukozesa n'asimbulaga TU 16 bombas n'agateeka Alexandria n'agamba we mukozesa atomic bomb nange bempagira nja kubawa atomic bomb awo Nixon we yaviirayo n'agamba kigenze wala kisusse so kaakati gwonoga nti America ejja kukozesa atomic bomb North Korea waali talina kyafiirwa China waali tasobola kukiza alayiwe kugenda naye basobola okuaminga anti China kati ekizibu kyalina business zaalina ezimufudde owakabi mu America yeyazimuteerawo amukuba amulekeramu ali omu kuba consumer be bagamba nti amuwadde ku kasente America bwe baŋŋamba business America ze yateekawo those are multinational corporations nti katuteekeyo lwaki advantage bagiyina China nti China labor force ekikuba America expensive labor force ne wosoma gundi Adam Smith eyatandika capitalism akugamba mu katabo ke Wealth of the Nation n'agambe countries wealth relies in its labor force eggwanga lyonna labor force weeba enfu obugagga bw'eggwanga buba bufudde America labor force yayo eri expensive olwa minimum wage amakampuni gasalawo deliberate ne gatwala ewa China nayo negakkiriza olwaki advantage yali associated with amakampuni ago oba abasoma economics bamanyinga positive implications eza multinational corporations multinational corporations zijjawo ekisooka kye bayita underutilization of resources oba excess capacity nti olina ogutaka gulwera gujjudde omusanyu temusobola gukola mu giraasi wa kampuni ejje ekole giraasi kiyamba China nti nowe mujjawo underutilized resources emirimu abantu bafuna n'ebira so multinational corporations gasa zityo endala advantage technological transfer buli lwoleeta wano omuyindi n'akola machine wali ekola plywood technology bamujje China ne bamuleeta n'abaawo wano babeera exposed ku technology kati kyekyayamba China tibali exposed ku technology naye nga it's a mutual benefit leeta amakampuni gammwe gajje gakole eno business gafunemu naffe nga tufunamu so toyinza gamba nti nekyo bakirekeramu kubanga era tebalwanangako na China face to face era tebayinza wabula ekyo bakikola lwaki Trump akikosa mu tariffs kankuteekeko tariffs ebintu ebyo byamaguzi okutunda mu America nga ne China amuteekako era tariffs zaagaana so oli gwe baliko naye China yamuteekako wulira atya omanyi China byetwala mu America gwobimanyi China soko labe kuzo bayita rare earth minerals China yesinga ano okuprocessinga rare earth minerals rare earth minerals ze minerals mulinga ze lithium beryllium ani ezisinga kukola yingini za bisunkirisi kola defense system kola manda batteries ezo ze minerals singo kubyensi America ze yetagisa Greenland ojiwamba rare earth mineral deposit zezaga saisa in America Somaliland bagikutule ku Somalia rare earth minerals naye kyekizisa rare earth minerals nti oyina kuteeka mu kinene okuzisunsula rare earth minerals na bano tuzirina naye okuzisunsula ozijje mu njaze endala kiri expensive kati China akiteekamu yesinga ku exporting rare earth minerals okutwala US kati buli US lwekayana tuzibasalako so wogamba nti nkutaddeko tariffs wano nga ne China ekuteekako wano nkutaddeko wano yekuteekako onyiga nkunyiga bonna ba super power
so kaakati awo tekisoboka nti US wegamba nti nno ejja kukuba Iran tekijja kusoboka. Iran naye eriko abagisponsoringa abatasobola kukkiriza ekyo. Singa ne Russia yabikola dde erina obusobozi obukuba Ukraine naye tekwatangawo ku atomic bomb yadde wabula bakozesa byakozesa bya bulijjo. So wekiddaawo Iran balina missile za range sobola okuba blockade America ne mugyongerayo awo bawo olutalo lujja kweyongererayo ddala okusukira waawo. Okay. Tumuhimbise John ekibuzo kyabadde kiki kiri kye twogeddeko then omulala agamba mwagamba NATO nti abasajja America yandiva mu NATO nga gwe yagamba nti eri useless. Possibility nene nnyo. Ono n'abuuza naye America esobola ewatali NATO mwebale kutuweereza ye tuyisibale Gilbert balema kunafuya nnyo America. NATO bagitandika December 2 ng'awedde. America ntalo mmekaze yawangula nga NATO America ye yawangula World War esooka ba playing a part nene nnyo. World War eyokubiri bo ne Russia be bawangula Germany. Okay. So America wo wonnerwana tewali NATO. Era amawanga ga Europe gegegayiriranga America okuyingira mu lutalo oba semataso kabongeza yakosa olukujjukujjo eyingiza America mu lutalo. So America esobola okulwana. Ekyateesaawo NATO si kuyamba nnyo America weewaawo naye muyambyeko nti collective effort. Ekyateesaawo NATO amawanga gaali threatened by Soviet expansionist policy gegagamba nti nze Greece sisobola Russia, Belgium sisobola Soviet Union, Belgium kasi katono. Ne bagamba kaakati we tunagamba tumanaging security yaffe ng'eggwanga tuyinza kukola kikosereti ya Soviet Union nga ye ewambye Eastern Europe yonna. So kaakati ne basalawo nti no tukole omukago gutugatte na America n'amawanga aga North East Atlantic kwe kukola NATO. Naye nga America esobola okubeerawo independent without NATO yesinga okufandinga ebyokulwanyisa byonna kasoyingira mu NATO olina kugula ku America. So America esobola okubeerawo awatali NATO. Ekyo yali yabuziza ye Europe okubeerawo awatali America. Omukago gwa NATO gusoboka eyo challenge Europe gye ine ey'amaanyi. Okay. Yes. Ono agambye atya the United States has not been kicked out of NATO as of April 2026. While the concerns and the rhetoric regarding withdrawal have existed. Congress passed a 2023 law prohibiting any U.S. president from withdrawing from the alliance without Senate approval. Yeah, or an act of Congress making unilateral exit legally. Omuwulidde? Yes. Ye Kamya Vincent. Yeah, musajja mugezi nnyo amanye ekituufu. Ogoloza Bungereza okuva mu European Union lwakikyali ekyangu ne ba Prime Minister kumpi nga basatu bonna ne balema. So ng'olina okugyayo ddiiro gy'osobola okumatiza ki House of Common ne bakkiriza. So amawanga gali gasiba institutions ago. Si president kumala gakozesa buyinza. Musiraamu. So kaakati olina okulaba nti no Congress ogimatiza. Oba sekyo nodda ku states nazo osobola okugira states kuba zirina right ne ziratifyinga ku kiwandiiko. So process weeziri zolina okuyitamu okujja mu NATO. Naye nga ebikolwa byokka America byekola bisobola ate okusaanyaawo NATO. Trump byakola. Era mu interest ya Trump senga si lutalo lwa Iran kulaalira NATO abadde ayina okifaamu. Lwaki? Nti Trump interest ze zonna za Greenland. Ebyobugagga ebiri mu Greenland tobimanyiddwa. Rare earth minerals eziri mu Greenland. Ate Greenland nsi nnene. Ate Greenland Russia etadde impact ku America mu Arctic region eyinayo bases zitagambika. Misailo zaayo okufubutuka mu polar regions oba mu North Poles okuba America. Si kyangu kya kuzidetectinga nga ziyise muki North Pole. Kaakati Russia kyangu nnyo okuva ku base yayo ye Olenya, okuva ku base yayo ye Navo ya Zamulia, okuva ku base yayo eziri mu Arctic okusembula missile ne attackinga US nga ziyise mu part eteri nyangu ya kuzidetectinga. Nali nze nno mmanyi nti nno Russia oluvannyuma lwa Soviet Union okugwa ezo base zonna nazo zaagenderamu. Ekyazirina lwakuba ezaali overseas bases ezaali mawanga ewala tibalina base mu Nicaragua, balina base wa yonna ebyokwesa baabijjayo nga Soviet Union egudde ne zikendeera naye nga yasigazayo eziri critical.
mu bitundu ebyo. Kati ekyasobola okureinforcinga mu ezo bases Andi kakati strategy zaawukana nti Russia America kijibeesa ne base nyingi nti aircraft carriers bo ba specializing mu aircraft carriers na kuteeka maje kumpi. Yo Russia Soviet Union negati tujja kusobola aircraft carriers ne bakola submarine era balungi ku submarine. Submarine eyawukanira wane ne aircraft. Aircraft carrier those are floating vehicle bibera ku mazzi. Submarine zikka mu mazzi wansi. Nti bakozesa kye bayita buoyancy mu physics. Buoyancy nti no bakita gundi so yali Archimedes principle. Nti ekintu kyonna w'okiteeka ku mazzi kyapulayinga force ey'amaanyi n'amazzi ne gaapulayinga force ne garesistinga. Kaakati amaato gano aga bulijjo w'ogateekako kye bayita displacement tani ga displacing amazzi agabadde awo ne gadda ebbali ne gateeka force ey'amaanyi ku mazzi naye amazzi gamala ne gagasinga kyovola terikaayo. Kati submarine zo baazikola nga zisobola okusukkako awo. Te submarine weba eyagala okukka mu mazzi munda omwo mwonna ebeeramu guholo ogutuli ogunene ogunywa amazzi bagasika ne gajjulamu litani nekisinga obuzito bw'amazzi nekka mu mazzi. Bwetuuka ovaayo ne bagajjamu kati bagajjiramu batya wansi bagapampinga ne gavaamu amazzi nga gavayo ku force bw'osala ki amazzi g'omugga bw'otuuka mu kyoga oyawula agakyoga n'agannayiru agakyoga go newotuukawo eryato owulira nga yingini eteekamu amaanyi mangi okusala kyoga olw'okuba gatambula ku speed gondi bakita gradient ey'amazzi gatambula ku speed gasinga ate agakyoga go gano ga speed nnene. So kaakati na wano w'opampinga amazzi ku speed ennene n'agaali yingidde ogatwaliramu. So kaakati lipampinga amazzi gayo ne lidda kungulu ne likka wansi. Submarine esobola okutambulira wansi essaawa 24 n'eva wano n'etuuka e Mexico. Kati submarine. So Russia strategy yabwe bo baga tujja kubeera na base katukole missile zikutuukako. Ye strategy ya chokola abayina zi Sambat eziduka range ya kilometers mutwalo gumu 8 tusobola okuba we twagadde tetwetaaga kutwalira lyato. Strategy zaawukana ez'amawanga. Yes. Naye nga tujjemu bino ebya nuclear naki America ne Russia ne beekwatako ebyaddala kwekubamu nga temuli nuclear mukono ku mukono. America ebeerako na advantage eriwa ebeerako na advantage ku Russia. Lwaki ti America erina advantage ku nnyonyi erina ennyonyi ennungi ez'omweru lwakuba nti ate Russia erina advantage ku defense system. So okutwalizaamu byonna bisibu ti America erina ennyonyi ennungi Russia nebeera ne defense system ennungi. Bazikubye wano Iran present defense system bazimenya bazikuba naye kisinziira nti omusajja ajja kuba ne defense system nga S400 S500 nga onoogenda ogikuba naawe ng'ekkozeeko damage defense system ekyo kyanjawulo. So kaakati olutalo luno ekisooka era imagination zetukozesa kizibu nnyo kubanga nabo bennyini si be beerinaanye nnyo weewaawo nti ate balina we beerinaaniganidde. Russia bali kumpi nnyo ate ne America eno ku saidi ya Alaska eya America erinaanidde Okhotsk eya Russia birinaanidde era ekyawula bakiyita Bering Strait. Wano waliyo ekizinga bakiyita Small Diomede kyekiri ku saidi ya America ne Large Diomede ku saidi ya Russia. Bawula bizinga ngeri bulungi nnyo. Alaska yerinaanidde beeyitirawo okwesangako. Russia mulaba saidi zeeno anti olw'okuba nsi nnene ate n'ensi ekyokubeera nti noggulo egenda neyetwala neva mu Europe nedda mu Asia ku Japan waggulu nga ku Arctic. Kati America ina weeriranye kakati ate na America negenda etwala nti no yatwaliramu ekitundu kya Alaska. Alaska Canada egendesa olaba ng'amayembe g'ente wegajja ne galinaanigana. Kakati eno Russia eno Alaska balinaaniganye. So gutokoteraawo awo basobola okutokota. So okutwalizaamu olutalo olwo luba luzibu nnyo lubadde ddire nnyo kubanga oggyeko nuclear balina missile ate ziri ddedire era ezagala okwenkana nuclear. Ani alina ezisinga okuba ddedire missile? Kaakati kisinziira ku delivery vehicle missile ki gy'olina. Ti America balina gundi katugeze kati nga Minuteman missile esobola okwetika
warhead ya nuclear negenda range kilomita 1.5 ate Russia ne babeera ne Sammat esobola ogenda kilomita 1.8 so kakati asenza missile esobola okwafoidinga defense system asobola okukola ku munne damage wetuba tuzaawo wokka Russia ebeera ne upper hand ku America ku missile lwaki ti Russia balina ebika bya hypersonic ebiwera Kinzo Vanguard ezo gundi hypersonic then nabaja ne bayiresi oceanic ezo intermediate then nabaja babeerayo missile ezenjawulo hypersonic ng'era bo basobola n'oziteeka ku nnyonyi n'okuziteeka ku gamotoka ne balaunchinga ate America Black Eagle baakatandika okuba nti no basobola okugiteeka baakatandika ndooza mwezi nga guwedde ne bakkiriza nti kakati basugenda okutandika okuba nga bagiteeka kuki ku bimotoka ebyenjawulo gana agakuba so bo baakatandika okukola hypersonic balinayo ekika kimu ekya Black Eagle gye baakatandika okudeployinga so ku hypersonic ojja kwesanga nga missiles zaasha sobola penetrating America kati wano mu air kakati ku nnyonyi awo America tegambikako kuwamba bwengula tegambikako ejja kuwamba obwengula then lwakuba nti ekyenjawulo nti era omunene ku munene cyane ti Russia balinayo nabo ennyonyi zaabwe zi S-35 56 n'endala esobola okwaŋŋangeza America mu bbanga naye nga America eba n'enkizo eyina enkizo kuba ekidda ku bomba Russia balina Tu-160 gye bakyalemeddeko ate nga ya mulembe guli ogwa Soviet Union lwakuba bagimodernizing kati America balinayo zi B1 Lancer eyo bomba ya maanyi strategic bomba balinayo zi B2 Spirit balinayo zi B21 Raider zonna za mulembe basinga ku Russia ku ezo bombas awo omuchina asigaddewa kakati ate omuchina naye balinayo bombas ezaabwe naye nabeera bali ku level eyo yennyini ate China ye wabeera na advantage kubonna nti yabasinza hypersonic atya ayina hypersonic missiles ezisinga okuba ez'omulembe China ayina bonna abaate abasingawo ku tekinologiya wa hypersonic bamugendako walako ekibaya nti balina supply ennene so mu lutalo olwo ekimu ku kiyinza okukola enjawulo osobola otya okusuplayinga missile ennyingi okuvawereminga defense system yavolwana naye surprise amu lutalo lwo luba luzibu ddala luyinza okutwala n'emyaka 3 nga bakyetwala luyinza baba tebaggwawo abo ezo missile obunene bwazo omanyi banka ze balina omanyi banka ze balina ag'amawanga omanyi gye bayita Mount Cheyenne mu America wali banka gye baddusiza abakulembeze singa ebeera nuclear wo andi ngamba abantu okubanga bakubye amasaza gaggwawo naye bajja sigalawo abalwana omusajja akube yunaga ekimala kimala amawanga gaali geteekateeka Switzerland yali yasima bankers mu kodiwo nga population yayo yonna esobola okuggwera mu bankers okusima wansi mu ttaka mu nsozi ne musimayo empuku ne museekamu oxygen ne muteekamu light ne muteekamu biki byonna n'emmere yonna nga musobola okubeerayo singa wabeerawo nuclear Armageddon oba nuclear war musobola population yammwe yonna Switzerland balina bankers ezo so amawanga gasimanga America eyo gyolaba kumpi buli state president alinayo banka gy'asobola okuddukira Russia balina Yamantau Mountain mama wali bankers ensozi ziri ennene enzibu bankers wansi eyo so kakati bayotegeka nti singa nuclear disaster ebeerawo tulina we tusobola okukola ki okuddukira so mu kulwanagana we basobola okuba ne bakuba ebisimba ebisinga ne biggwawo naye basigala era abakyalwana naye ngaokutwalizaamu tetusobola kubeerawo olutalo terusobola kubaawo okay kikolo kino kankikomye wano tugenda kuba tukwatagana ate omulundi omulala gw'otegedde ki owulidde ki ebibuuzo byammwe tujja kubanga tubiddamu mpola mpola bwe tunajja weereza kibuuzo oba somesa toyomba tolwana todda ate Nuruddin otudde bubi ate oyo omusajja alabika awagira guuni nno gwe tuwe kibuuzo oba wabula nze wemba njogera kyensobola ku defendinga na evidence saagala nzije wano olw'okusanyusa aba-America mbagane nti Trump kaataddewo blockade abayiraani bagenda kukutuka baffe regime egenda collapsinga nga sirina wensobola kujja evidence eyo nkutegedde abasinga bo kye baagala nti gwe wojja jangu ogambe nti nevi ya Iran esobola okukuba eya America ekitasoboka kyasijja kugamba ba Iran kuba nevi ya America ya Iran ekyali nafu wabula ate balungi ku missile basobola okugjawo blockade ya America nga bakozesa missile
so nze nkuwa kyensobola ku defendi nsaba ku namba ya simu ey'akasozi abalina bye babuuza ku WhatsApp bawe ku namba y'essimu 0756 67 2211 okay eyange eri 0701 55 85 63 tekako ekibuuzo kyo WhatsApp baako kyombuuza teesa naye tokisussa nnyo ate buuza mu bulungi ebitatambudde bulungi biwabule ate bw'oba tomanyi teweefuula akola ki ate olumu genda obuuza sooka okoleko research ku kyobuuza waba oli abuuliza ddanuka bw'oba obuuza oba naddala ng'owakanya kola research otuteere nawo olugende nedda mulimba ekintu kikino kikope somewhere paste it tugambe kalinga muganda nge Malcolm owe Netherlands ye ensonga zaazikuterawo bulungi n'ogamba atuwabudde naye omulala ajja kugamba kati Nuruddin kati omusajja lwaki obadde omubuuza ebya Russia twologera ku lutalo lwa gundi ate obuuza Russia babuuza bangi nnyo kati waweeyagira we nayogera ku gundi Soviet Union ku collapsinga wa amafuta nti amawanga gali reserves oyinaga Russia basimye amafuta okuva mu 1800 ogamba otya nti nno n'atamanya nti ripooti eri yali detailed ng'eyogera ki nti Russia bayina amafuta era w'ogisoma ekyakuba Russia gijja mu Cold War ng'amafuta bagalina naye ebirombe biri Siberia okuva Siberia okutuuka Moscow kilomita ziringa mu 1500 tebalina pipeline egenda gatambuza so gabeera nga agatayina mugaso bagenda okutulamu nga bagamba okuteeka sente mu kola pipeline ate agusaaga amawanga amalala asinga kati America amafuta gaabwe nga gali offshore gali wansi